tubagezaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba. Yenze Saalongo Kanka Kapita, mwebali nnyo okuwagira Media Choice Telefina. Eggulire ly'olabaawo lyerimu ku mawulire agaakubwa olupapula olukolera ku intaneti oluyitibwa Kampala Report oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa ssentebe wa LC ey'okutaano wa disitulikiti y'Eramu ku misango egyekuusa ku bukenuzi, obubbi n'okwagala okwegwanyiza okutunda ebintu bya gavumenti. Sisto Ochen Oyeti omusango guno teyaguzza yekka, yaguzza ne mmeeya. Bano ababiri bavunaanibwa ogw'obubbi okubaako munnayuganda gwe baffera ne bamuggyako ssente mu lukujjukujju nga bamusuubizza okumuguza emmotoka ezitaali zaabwe nga zino baali bagenderera okuzibba ku gavumenti. Ababiri bano aboogerwako, omu yakwatibwamu akaseera katono n'ateebwa, omulala ye yagumaza mbiro. Munnayuganda ono ayogerwako gwe baagezaako okufera gwe tuleese mu pulogulaamu eno alutuviire ku ntono kubanga alumiriza nti gavumenti terina kye yamuyamba kufuna bwenkanya, nga ne bano ababbi abali mu gavumenti ate nga bakuukuutivu baddayo dda ku mirimo bakola. Kyolaba ekyo bwe bujulizi obwekukunala bwe yatukuŋŋaanyiriza, omuli amaloboozi g'amasimu amalikoodinge nga balamuziganya, ebifaananyi eby'amawooteri we baatuulanga, saako n'okuwanyisiganya kw'ensimbi ku mutimbagano oguyitibwa ogwa mobile money. Ono nga bamaze okukkaanya abasasulira ebintu bye baakakasa nti babirinako obwannannyini, naye oluvannyuma ne bamwefuulira okumubba. Zolaba ezo bye bimotoka ebikadde bye yali agenda okugula, bwe yamala okubisasulira ssente mpaka ku nnusu esembayo, bano ne bamwefuulira be yali asindise okubikima ne babakwata ne babasiba, naye ne bamuteekako omusango gwa kugezaako kubba property ya gavumenti. Ono yagezaako okwewozaako naye nga talina gy'addukira. Bonna be yasindika okukima emmotoka abaabasiba n'abonaabona, ng'okuva olwo olulabye eggulire mpaka na kati tafunanga bwenkanya. Pulogulaamu eno egendereramu okubabuulira byonna nga bwe byaliwo n'okubateerako obujulizi. Emmotoka z'olabaawo ze zimu ku ze yali agenza okugula, naye nga byonna waali okubyeyogerera mu pulogulaamu ennamba. Kansooke nzigyewo obubaka buno ate tujje twogere ku bubbi buno obw'enkukunala obuli mu banene nga nakati mu gavumenti mwebali era bataayaaya. Ntegeezaako abantu mwenna abalina ebizibu eby'enjawulo nga wagezaako okujjanjabibwa mu nkola ey'ekizungu n'egaana nti mu nkola ey'ekinnansi nina omuntu nga mwekakasa ajja kuba akuyamba. Omukyalo ono ayitibwa Ssenga Mukooki, ye ne bakyala banne balina ekitone ekyabaweebwa Mukama Katonda mu kujjanjaba endwadde ezikuluma. Bw'oba weetaaza obuyambi bwa Ssenga Mukooki ojja kumukubira ku 0750 2 600. Kaakati nga bano ng'ono gwe babba, Ssenga Mukooki yaŋŋamba okukwata ababbi si kintu kirungi, ekisinga kubatangira. Ayina enkola ey'ekinnansi etangira ababbi nga wootadde ekikyo ky'oteebereza okukibba tebasobola kukituukako. Mukugu nnyo mu kukuddiza omwami gwe wali weegomba naye n'akwekyangirako, saako okukusembereza oyo omukyala akubbye ebbanga nga talina kaavaamu, ensonga z'amaka azikolerako ddala. Waweerera abaana ne bakuvaamu, ajja kusobola okubatabaganya baddemu bakwagale bakuyambeko naawe kuba naawe wabayamba newankubadde ggwe abazaala. Ali ku 750 2 600. Abalina ebizibu ebyenjawulo ebiteebereka mukubire ku Ssenga Mukooki ku nnamba eyo, mbabuliddeko bitono. Naye bano be bakyala abakyasinze okubeera abakugu mu Uganda mu kujjanjabya obulwadde mu kujjanjabya enkola ey'ekinnansi. Mukubireko ku WhatsApp oba butereevu ku 750 2 600 yeyo yessimu. Katugende mu pulogulaamu owulire obubbi obw'enkukunala mu bakozi ba gavumenti obujooga n'omuntu asembayo. Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Tubabuuzaako mwenna ensi gye batawaanyiza tuli mu ggwanga Uganda. Yenze Kankaka, nze mutesiteesi omukulu wano. Omwami gwe mulaba wano erinnya ndisirikidde kagenderere. Kubanga omwami ono alina ebizibu ebifaanana ebyammwe abali eyo. Kati tuzze
kwogerako nammwe. Waliwo abasajja bali mu gavumenti baamubba, ekigambo nga bwe kiri bwe nkyogera, baamubba, bamubbye ne bamutuusa okuba nga talina kintu yadde akamere kaliisa abaana b'ewaka. Bamubbye ne bizinensi n'egwa, ne bamubba buli kamu n'atuuka okuba nga saawa eno alirana ku nsiko. Emirembe bwe gyamugwako n'anoonya gy'aloopa. Be yaloopa mu gavumenti ne be yaloopa baakolamu awo obutonotono mu bumanyi, ne beekwatakwatamu awo katono, ne bamala ne beeta ne baddayo. Takyalina ssuubi okuggyako okwogera erimu abantu mumuwe amagezi saako n'okwanika enkola ez'obubbi, kuba mbagambye ebiri wano bya bubbi, naye ku lwo security ye feesi ye mujja kumulaba waali wano, naye katugira tugisirikidde n'amannya. Ssebo oli otya? Embeera ekutambuza etya? Embeera kankasi nnungi. Embeera mbi nnyo. Mbi ddala. Ojja kwongeza ku ddoboozi. Embeera si nnungi ku sayidi yange. Kubanga omuntu yenna ayina abantu bakwasaganya nga famire. Singa oviibwako kyewutambuza sa famire eyo osobola kuba bulungi. Olina abaana? Nina abaana. Mbayina. Oweerera? Mpeerera naye kati batudde saawa zino bali waka. Akasente kaabwe abakulu ba gavumenti baakakwatamu bantwala eyo ne bampita nga aba gavumenti. Abantu njagala obategeeza nti omusajja ono musuubuzi. Nze obadde musuubuzi? Mbadde musuubuzi. Katonda bakuwa. Mbadde nsuubula emirimu egyange egibeezawo famire yange nange ng'omuntu. Obadde osuubula ki? Nze nsuubula emmotoka zino enkadde era eddoboozi lyange lino n'abaalirabye bammanyi. Nsuubula emmotoka eyo mu mambuka wawwa. Naye nafunamu obuzibu ne bachairman ba district emu eya Uganda eno. District ya Lamo. Gye nali sisuubira nti musobola okubamu ate ababbi ng'ate ne gyempabye naye tewali yagenda kukola kunnyamba. Kubanga nagezaako nze mwennyini neetambuliza ebintu ebyo naye ndaba nga tebijja kusoboka. Katika omusajja ono musuubuzi wa mmotoka, emmotoka ezitambuddeko enkadde, yafuna obuzibu mu disitulikiti y'Elamu, abakulembera nga ba gavumenti baamubba. Katika tutandikirawo wennyini. Obuzibu buno obufuna ddi? Obuzibu buno bufuna mu Gwakuna nga guggwako. Ogw'omwaka ki? Guno gwennyini. 2024 mu Gwakuna masekkati awo. Chairman LC Siro wa Lamu atuula Padibe Town Council. Begatta ne Chairman LC 5 ku disitulikiti. Ne bampita banguze emmotoka ezaali enkadde ze bali bapakinze ku poliisi nga tezirina musango naye nga bazitaddeyo nga safe custody. Ne baŋŋenda ne tuteeseganya nabo ssente ne tuzimala. Ssente nenzitransfaringa nenzibawa. We nazitransfaringa nenzibawa ne baŋŋamba nti nindeko zitwala. Ebiseera ebyo pulezidenti yali kitigumu. Ne baŋŋamba nindeko chairman agenda mu mikolo giri kitigumu. Ne nninda. Nentulayo wiiki namba. Bwe namaliriza transaction zaabwe nenzibawa ne bagenda ne bansayidingira emmotoka nzitwale. Nali baali bamanjayo ka balance nenkakwata nenkabawa. Nali nkabawadde ndi mu kulodinga emmotoka ate ne bajja ne batukwata wennyini we tuzijja. Katika mbuuzi chairman takyayogera nange antadde mu blacklist. Nengamba chairman nensirika. Chairman bw'aŋŋamba nti bwenva Elamu nasibira kitigumu. Chairman ero sisiri nankubira esimu naŋŋamba Emma biirwa eno efunyemu obuzibu naye kwatirira beera mu loogi wiiki egi tunoonye sente zo tukole ki? Tuzikuwe. Nembeera mu wiiki namba mu loogi wa kitigumu. Ndya neebaka nnyo naye tebakyanyega. Wiiki etuuse eweddeko njogedde ne Chairman ero si 5 musindikidde message aŋŋambye ero meya byagambye byebyo tujja okutambulirako nange neŋŋuma. Kati nanoonya RDC yakutte abaki abasajja bange
mbabuuze kiki ekyakwasizza abasajja naŋŋamba naawe mbadde njagala kukusiba emmotoka za gavumenti babadde mubba mmotoka ne mbagamba ate nyinza okubba emmotoka nga nzibba ku kyamaani nyinza okuva eno e Buganda nve eno e Buganda ntambule eŋŋende eramwo nzibe emmotoka enkadde ntye naŋŋamba ebintu byo byatuuse eddawa e Kampala mu State House era waayitawo ennaku lwali lumu nga mu State House bakolaki wanti collapse nga bakolaki nga bankubira nze nkyaliyo nkyebaka mu loogi kwakya aladisi namusinkana ggulu naŋŋamba ebintu ebyo nenkomawo ekiti gumu mba ndi eyo ne baŋŋamba kati waliwo benebuuzaako ne baŋŋamba genda ku poliisi yeeyo ogulewo ki omusango ogugulawo okole statement bakole kibayite bali kakati olwo bakuwadde olupapula olutambuza emmotoka osuzeemu mu loogi osuzeemu wiiki nsuzeemu wiiki namba kati bituuse mu State House RDC yaŋŋamba byatuuka ddawa kati mba ndi awo ne baŋŋamba sooka oggulewo omusango wa ng'owaabira bani bakyeyamaani meeya ne LC5 munnange ŋŋenda nga nkola statement tinange baali baagala kunsiba nimbagamba ate nga bansibira kibali be bampita transaction ziizino nga bagamba zijjeeko photocopy okole wano fayiro nga byonna byonna mbikola nga bampa buli reference era mbuyina na wano mu wallet nga bayita abasajja okumala ennaku ezi nsula kiti gumu nkeeralamu mu district tebalabika tebakolaki tebajja kati CID yaliyo naŋŋamba basajja bano tubayise chairman namukubira essimu ne mubuuza omusajja bwati ne bwati omumanyi n'agamba takola ki tammanyi nze tammanyi n'abuuza omusajja tumumanyi nti ye mbu yamubuuza emirundi emeka ebiri kakati nze bwe bampa ezo reference nvaayo anti-corruption enkubira e Kampala empatula eŋŋamba jangu empa pulogulaamu ntuuke e Kampala ne bandagirira awo ku ofiisi zaabwe we nagendayo ne baŋŋamba olwo tuyingidde gwa mukaaga myezi ebiri gikoze eki ne baŋŋamba ozze mu lunaku lwa public holiday lwaliyo Namugongo ne baŋŋamba jangu nga public holiday ekoze eki ewedde ne ŋŋendayo ne bamuwulira ne bambuuza gwe eyali awa abachairman ssente nti ye ne mbabuuza nti bannange ekinzindeese wano bannabyabufuzi wokolagana naye nga ffe abanaku bw'omutwala mu kkooti yeeri gye bamumanyi osanga bamuyimiridde bakoze eki bali awo bw'ofundikira tolina kyokoze eki nze nzize kuyambibwa ekinyamba kiri kimu njagala byenkozesezza sire zonna zo bazizze basasule breakdown buli kimu abantu bampuliriza ne banzija ku statement ne bakola buli kimu ne mbagala banenze nsaba kufuna justice bakikola ne bagenda ne bampa olunaku ne banzijako essimu eno ne baŋŋamba leeta obujulizi ne mbubawa ne mbawa recordings n'essimu eyali egaba ssente ne ngibalekera ne bampa wiiki namba ne baŋŋamba tujja kukubira nga tuliwa nga tugenzeeyo ne bankubira ne baŋŋamba linnya okole ki ogendeyo ne ŋŋenda bwe nagendayo ne baŋŋamba funa ala yabeereyo tutegeera abantu bali tukole ki tubakwate ne bagenda ku kyalo nga tuli mu dduloni ya siteeti ne bakwata omusajja chairman LC5 ne bamuteeka mu mmotoka ne bamuvuga bade manyi gavumenti erina enkola gyekoowolamu abantu baayo nga tekyetaaga munoonya chairman wa LC3 nsobola okumuyita nti oli mukozi wa gavumenti weeripotinge wano oyo ye yabula bakwatako atya ekitegeeza yabula oyo yabulira ku kyalo kwennyini bakwatako omu LC5 ne baŋŋamba kati gebakutta ono nfunye justice wanga oli abadde akolera mabega waaliwa woono neŋŋamba tewali buzibu kati zaayita ennaku zaali bbiri
balolative ba chairman LC5 ne bankubira amasimu ne baŋŋamba twagala kuorganizinga sente zo tuzikole ki tuzikuwe zokozesa zonna kati before nga nkuzizaako emabega kanso yampitako ne bampa recording kanso nga kanso district yonna kanso yatula abantu mukaaga kanso ya district yeramu bampita ne bantuuza mu hoteli emu ne bangulira amazzi ne bambuuza kikyenjagala none sina kyenjagala njagala ki njagala sente zange na damages zenkoze eki sente zenyononedde mu byonna kumbuzaabuza tiye nga bonna andikodinga buli omu basooka kunneeyanjuliranga kanso yonna ne bakansala ne baŋŋamba tugenda kukolako we bategeera nti nalese simu mu state house tewaddamu omuntu n'omukola ki kukubira yadde okunkubira yadde okunyega n'ensirika ninga tewali buzibu kasita nagenze gye ngenda okufuna ki obuyambi omusajja we bamuleeta babeera naye olunaku olwo ng'amateeka gagamba alina okudda ku mirimu we tuddayo katini baŋŋamba balolative ba chairman ne baŋŋamba katukwate sente zo tuzikole ki tuzikuwe detective omu gwe nakubirako nemubuuza nti abasajja baagala kunsasula oyo omu kuba bakwata n'agamba abasajja tebakutega kasente konna bajja kuba bakuyingiza muki mu musango nembagamba nti kati nembagamba nti bwe banankubira ngenda babakwasa kuba ne bo baali baagala kumpa sente gobireke nze mbiveemu kanate nga nze ekinnuma zaali ki sente zaffe abasuubuzi nzija kukankaka nampa nendeeta omulimu nenkola ebyange nemuddiza nenkuwa ezizo nomba nkozezaamu kenkozeza naye abantu abo bonna benali nzijeko obusente bali eyo batudde abantu abo bonna bakola ki babonaabona ku lwange essaawa zino omusajja ebamukwata ne bamuta ne bamutwala simanyi ggulu oba ku regioni ludda weeyo baŋŋamba lindako nti ajja kugenda mu kooti emirundi emeka esatu kati ogwokusatu we tujja okugambira okole ki ogende oyo obujulizi bwo niŋŋamba tewali buzibu sajja ne bamutwala ne bamukuba ne ku mawulire nali saagala bannange bebaŋŋamba nti omusajja wamwe wuli bakoze eki bamukutte omusajja yamala weekses mu kkomera nga nkubira kanse yamukwata nga mubuuza banaye kikinze nga sirina lunaku lwe mumpa kugenda kulaba musajja nti omusajja nti obukosi oli chairman w'abantu balina omweyimirira neŋŋamba kati nze olwo naŋŋamba gwe oyina kugenda mu sivo ey'ekitigu mu sivo kooti nemugana ye kanso nti bwe najja ku kugundi ku anti corruption nabannyonnyola nembaga sinadi n'ekikumi nezenda sizikola ki zirina zaggwawo neziriisa obuliisa abaana nazo sizikola ki siziraba kati transport mugjewo genda ate okufuna balooyeri nzire mu civil simanyi kooti okusula mu loogi ne transport bya sente nnyingi ngenda kuzijjawa nti tewali kyakola ekyo kyolina okukola ki kyekiddako nembagamba mu civil court nkola ntya nemugago toyinaawo magezi gonna nangamba nze sirina maanyi gakaka suspect kukola ki kusasula bano abaganda abachairman bo abakubira nti tukusasule bw'aba alina kye yakutwalira bo tewaba miitinga bano bakugana okgenda n'okubaako akasente konna kebakola ki kebampa nabagamba mukwatagane ne kanso kati we bakubiranga kanso tewali yaddamu kunkubira simu n'atya n'olunaku olumu chairman wa LCC oyo ku baali ababiri yankubira nangamba Emma sente zonna tumaze zorganizinga ti twagala tuzikwate tuzikole ki ove ku chairman ninze chairman ye yampita ne recording nziyina zonna yakuyita ojja okole ne mugamba omanyi nti nze sina buzibu mulabe kanso tutuule kumpe sente zange bwe bakubira kanso tewali kyaddamu kuvaayo yadde n'ekitya bamumpa mu anti corruption kuba baŋŋamba nti leeta ebifaananyi by'emmotoka nenzibawa leeta recordings nenzibawa transaction money nenzikolamu
nenzireeta ne baŋŋamba genda mu MTN okole mini statement nenzikola amanya ne bagalaba buli kimu kyonna bakinzijako n'olupapula lwe bampadde lutambuze emmotoka nalwo nakola ki okuva nti wagenda mu anti-corruption yakuyamba ki ng'olaba yakuyamba ng'oggyeko okutwalayo ebyo n'ogenda okukwata omusajja wiiki 2 n'okuba amaanyi bayambira mu kooti wafunamu ki mu anti-corruption kyeyakuyamba awo we tujja we wasinza okuleeta buli kimu singa anti-corruption yalekanze ne bampa ze bakoze eki nensobola okubeezaawo famire yange kubanza ekyali kigendererwa kyange nze kuzza ssente zange mbere nga nkola ebyange ezo si ze emmotoka zokka naye we baŋŋamba nga okumpa ssente nga nti mukubire kanso tebaddangamu kunkubira simu yadde neetya bajjako n'okujja chairman n'asindika looya we n'amugamba tugende tubale ssente zonna tuzimale tumale tukusasule nali mmanyi bazze ne ssente ne banteeka ku puleesa jangu we nagendayo tewali kye baaleeta yadde n'ekitya n'ekimu okuva lwe bagenda paka leero ne bw'osindikira kanso owa anti-corruption message ne bw'okola ki ne bw'okola tewali kyakuddiza baakuyita ogenda okuwa obujulizi mu kooti saamanya nakumanya baakusuubiza nti ku mulundi ogwokusatu ojja kugenda owa obujulizi mu kooti n'olunaku lwe baamuta saalumanya n'olunaku lwe baŋŋamba nti ojja kugenda mu kooti sibaaluŋŋamba baamutadda mu ofiisi ye mwali akasente kange yakatuulira abantu tutudde ewaka sirina kyenkola nina abaana chairman we bamuyitaani chairman bamuyita Sisto Oyeti Ochen chairman Werosi 5 yeramu Oyeti Ochen oyo chairman Werosi 5 oyinawo record mu mobile money mobile money record zizo nanzina ne recording zizo ate olio wa Werosi 3 oyo bamuyita Obalimo Richard beba babiri abakuyita oyo chairman Obalimo Werosi 3 ye yampita nankwasa mukama we ne tumitinga ku hoteli emu awe Padibbe mu town council ne baŋŋamba ate wali buzibu transactions zitandike enkya ekiwulira noonyezza buli kimu ekinnyamba siina wenzira ku anti-corruption sirina kyenkola benajjako akasente bakaaba sirina wantu wonna wensobola kuyita kuyambibwa sente zaabwe ze baakusaba zonna wazimalayo zonna zaggwayo okujjako emiliyoni gye nali nayimiriza neekomawo ku ssimu yange naye nali awo nyini mukudduka nagiyimiriza naye mukola statement wagibawe wongambye baakuyita ogenda okima emmotoka ng'olinayo ka balansi n'oleka aba breakdown nga batikka gwe n'ogenda ku kkubo baweereze ssente n'ozisindika bwe bamala bali mu mmotoka ya gavumenti eyerosi 5 erosi 5 ali ku steering chairman erosi 3 bali bwe bati wali wasigaddeyo mu kinaana nkwate miliyoni ngisindike wa chairman nkwate ekinana nkisindike wani ewa mayor bavuga bakola ki bagenda ngenda ndodinga entambule ekiro lweggulo mbantuuka wali nga bali babakutte ngesimu oli nti RDC abakoze eki abakutte okubakwata noonye kuba no bempadde ssente bonna gakoze eki bagafuula bizi awo wakomezaawo zino we nayimiririza emiliyoni okuyimiriza ezoono nga yazigyeko dda kyokka mmazeeyo wiiki namba buli sente zabadde ayagala nga bajjako nga batulaba chairman oyo balimo ye yatuwa ne twatubeera ne parking ya breakdown yali agikoze eki breakdown endeeze abaana abo babagoba ne ku mirimu byonna byonna twabibala babakutte babasibye oyiyiza poliisi engeri gy'obajjayo bavuddeyo okiwulira bamaze babatadde bavuze breakdown enkalu zikoze ekizizeeyo nze bankyajinze okiwulira kati paka lwaleero ngezezaako okujja noonya omuntu yenna asobola okunnyamba buli woogenda tewaliwo ayinza kukuyamba bagamba kola puroguramu tolina gwogikola naye bakugamba luli nti kola statement poliisi
omuntu wakola statement abaddako kuggulawo musango lawyer yakugamba nti olina kugenda mu kooti za civil wenoddukira mu anti-corruption gyewasuubira obuyambi bampita bo bennyininyini bannyambe bankubira ne ŋŋendayo akentuuse wano kikoze eki kirabika kiwedde n'amaanyi gonna ge baakozesa baanoonya omusale ne bamukwata naye ate nze saakola ki kati kambuuze mu ndowooza yo ng'omusuubuzi olowooza ki ekyalemesa anti-corruption eno okukuyamba kuba y'amaanyi Museveni yagiteeka kati nange sirawawo walala woyinza kuddukira golowooza ki ekyabalemesa kati mukulu kankaka ekyandeese wano ewuwo era okuyitirako eno pulatifomu yo nze njagala buyambi ntegeere lwaki nze saasobola kuyambibwa ng'ate omukulu bamuddiza woofiisi gavumenti emufasiliteetinga buli kimu nze zange kati okuva kati myezi gibemeka okuva mu gwokuna paka leero sirina kyenyambibwa tewali yadda ŋŋamba nti owaayi walina olunaku bwe ruti lwakuwulira abantu bano nti owaayi egigi emitwalo 10 gigino tugikuwadde oyina baana boolisa sente zoffe twazikola ki chairman yetaddanga mukukubirako yadde okunkubira essimu kati nebuuza nnyinza kulaga ludda wa chairman wero si 3 yakomawo mu kitundu ekyo gyali bamunoonya n'ababula buli omu alina woofiisi era bagamba buli gwe twateekangako agende simanyi tugenda kukuyamba tuzizze ate ayagala kukugyamu ssente bw'abakubira agamba ensonga eziri mu kkooti tebazikola ki tebazoogerako kati zirekeeyo mu kkooti kati mu kkooti nze ali e Buganda wano e Kampala nyina okgenda eri ekitigumu ntambuza essente nsule mu loogi oluusi omulamuzi oba tomusanzeeyo kuba kisoboka ekituufu oba okomewo ate tokola ssente bazikoze eki nga te simpulira sikisobola akasente abaana ke baaliridde banno ke baba bakuwadde toyinza kakuŋŋanya te okateeke mu transport okakola eki okateeka eri kati nembuuza kimu siŋŋenda kulinda baana bange kufiira mu nnyumba abaana tebasoma ku masomero batudde waka weewaawo obuzibu bwonna bwonna oba butuuse ku baana bonna mu ngeri yakufanjala oba ki nenyezebwa nga kitaabwe naye nange nyina obuzibu obwo nnoonyeza wennyambibwa sisobola kukola ki buli omu wonna wonna sina we nnyinza kuyita ntuuke mbeeko kyentambuza kyekizibu kye nnina bannange omusajja ono gwe mulaba buli kamu ke yali asuubuza nga omanyi ebyaddiire chairman w'erusi 5 n'ow'erusi 3 abeeramu baakappa anti-corruption temwina kye mwamuyamba naye omusajja ono yatuuse okunkubira nga n'ekyokulya wano wemulaba we tuyimiridde enkuba weetukubira nange neewaddeyo bwebi naye akange nempulirize munnayuganda munnange kikyagamba bano aba anti-corruption bakuwaayo lipooti yonna kuki kye bazzaako ku chairman ng'oggyeko biri bagamba eby'omu kkooti balina envunaana gy'olaba gye bamukangavvula mu kkooti bamuvunaana kutunda bintu bya gavumenti tebamuvunaanako ku byakuzza ki ate nali mmanyi nti nga bwe bamukutte bagenda sooka mumugamba nti owaayo ndi sooka omuddiza eki watunze ebitali bibyo essente z'okuzizeeyo naye tebabyogerako bamuvunaana simanyi kutunda bintu bya gavumenti bwe bujulizi bwe nabawa n'emmotoka nga nziina ku wakolanga mujulizi nakolanga mujulizi tebategeera kiki nze abadde ateekamu kubanga statement zonna nazikola ki sikyalina akapapula konna kennina kubanga buli kimu kyonna bakinzijako ne bakiteeka mu fayiri eri kati essaawa zino neebuuza kiki kyennyinza okukola noonyeza ku bantu bonna ayinza okubeera abaavu abeeko kyayogera naye toyina woyinza kuyita bakuwa appointment simanyi kola appointment ne gye bakolera appointment tetuli simanyi nayo ffe tuli bantu ba wansi tukola mirimu ne tubeezaawo zifamire zaffe famire eri bubi kati kambuuze waba waliwo alabye vidiyo oyagala akuyamba eki nze kyembadde nsaba muntu yenna ali eyo asobola okulaba eno vidiyo ng'asobola okunkwasizaako nze akasente kange kakomewo nze kenjagala kubanga bo we bali mu bulamu obulala naye ffe abanoonya emitwalo 15 tubeezeewo famire zaffe ne bamama baffe tubajjanjabiza essukaali ezibaluma mu byalo tetukyalina
ate bali abalina akasente bakola ki bakakwata bayongereza ku kaawe kebakola ki olede kebafuna olede bo balina naye tebasobola kugamba nti omusajja ono yakozesa akasente ke bwati ne bwati katukakwate tukakole ki tukamuddize abaana bonna be najjako obusente bwabwe gye bali eyo bonna ababulekedawuni bonna babagoba ne ku mirimu balinze ssente bakola ki bakoowa naye tewaliwo omuntu n'omu ayinza kuvayo naga nti ne disitulikiti enamba ekintu ekyo yakimanyako naye tewaliwo ayinza kuvayo ne bali abakutuuza mu meeting ne bakulikontinga kanso neetuula yotofunanga yakubira simu kugoberera ne kanso yonna eyatuula de bantuuze kitigimu mu tawuni mwoteeremu tewali n'omu yali avuddeyo n'agamba nti omusajja ono yakomawa bali babaguzawo ofiisi zaabwe bali muzikozesa nze ndi mu kubonaabona nkuba omulanga omuntu yenna ali ndaba Balamu ayamba abantu Balamu yali anguzizaako ne ku mmotoka bayizawo era akimanyi bulungi Sudaani eyo yali nkadde badde nsaba kino kimutuukeeko akitegeere waba asobola okutegeera nti nina famire nga minisita wabuuka n'abaana nange gye ndi nsitwagolinga olw'abantu ba gavumenti abakola ki abanziba tewali ayinza kuŋŋa nti ngende okuguza ekintu kyemanyi siikikuwe nti siikikuwe ate nenkikuguza nengera ng'omuzimazeeyo ate nenkugamba ate nga nyimbadde nyina obuyinza okukyeddiza bwe mba mbadde nkyagala Wemani mukozi wa gavumenti nga yala kweguza mmotoka ya gavumenti ng'obuyinza mbulina singa chairman yategeera singa kiba kituufu singa chairman we yamanya embeera eyaliwo najja n'atula ne RDC ezo emmotoka zalikoze eki n'azireka emmotoka gye ziri zivunda ne ssente bazikola ki bazitwala okiwulira nabo bannyambe ne bampa emmotoka tewali buzibu nja kutandikirawo neeyiiya kuba emmotoka gye ziri nzoba kunnyonnyola ziba zaani oba ze zino zibeere bya gavumenti zezo za district chairman yangamba yaziinako obuvunaanyizibwa chairman wero si 5 ne wali okusasula ssente yasooka kuntwalayo bonna bonna n'abakola ki n'ayogera nabo ne bagamba tewali buzibu emmotoka gyazikole ki azitwale ne bamuwa n'ekitabo n'azisayininga nti zikoze eki zigenze oba baagaana okugabana oba RDC yajja n'abiyingiramu oluvannyuma chairman ng'asazeewo zigende RDC ye n'akwata nze simanyi kyaliwo ge mazima kubanga essente ezo bazitwalanga mbitundu leetayo zino naye nga nze nsigaza likodi kati zonna bagenda okubala nga basigaddeyo balansi oyo bwe nabakwatirako embeera bwete bwe nkubiriza abantu abali eyo mu gavumenti nga naawe olina abaana abasobola okusiiba enjala abatakoze bibuuzo mu nkuba muno abanaku tutunuulira mmwe kubanga bwompita onsuubuza ebimotoka empya gye ziri singa nali mugagga nange nalisuubudde empya naye olaba omusajja ono agenda asuubula emmotoka ezo naye anoonyeko enjawulo ya mitwalo 10 n'owa breakdown afuneko 3 naawe azitunda naawe ofuneko zofunye omusajja mumuyambe buli kimu akyogedde ate ne gye yatuukayo era mwamulaba tubakoowolako okuggyako singa wanaaba nga tewaliwo kikoleddwa nkoowola ku bantu ba bulijjo abantu ba bulijjo mumpa amagezi n'omusajja tumuyambye tutya nga tukwata ku chairman wero C5 oweramo yiramu bwakyogedde Lamo district ne chairman wero C3 Padibe Town Council tulabe tugenda bakolera ki okubba mu Uganda ate basigala nga bataayaaya mumanyi bafuna ssente babawa amafuta enkola y'Abannayuganda mubalinda tetubulayo tubakwasa omukadde akwasiza ku mmere ye baba obuyinza bwebibale ebibale buli omu n'ebimulema tunakola tutya tewali annyamba kintu kyonna n'ovaayo bagamba leeta kino tukole fayiro ogende ewa DPP sirina ssente mazima ekiyinza okuddukanya sizirina nezigenda ku region nti nfolowinge siina de n'ekikumi kuba ojja kufolowinga bagaye chairman taliiyo ali mu meeting bweti obeere ng'otambulidde bwereere okiwulira mazima bino omulimu gino egyaffe gye tukola si buli omuntu agenda kubeera ajje nga yeegayira gavumenti emuwe ffe tukola emirimu egyo mu mutwe egisobola okuyimirizaawo famire gy'oba owanzeewo gye bayita famire nti okeera ku makya ng'olina okukwata emitwalo 5 oba ogiriisa ewaka
ziba ziva mu ezo ssente z'oba okozesa kati oli wazitwala aba ayagala abaana bafiire mu nnyumba banafiire mu nnyumba minisita wajja okuvaayo ow'abavubuka n'abaana akwate gwa akusibe okiwulira naye nga wamunoonya nga toyina nawe omujja bagamba kola purogulaamu kola apoyitimenti okiwulira kati kyekizibu ekyo kyenkola ki kyenina ana mutuyambeke saasobola nakumanya nti olunaku bwe luti abasajja badda mu kkooti tekiriiyo n'abaali bankubira bansasule balolativizi ba chairman tewali n'omu yanzirira okiwulira ate nga zenki nali neetaaga emmotoka bwe baba baziremedde akasente tukasolovinge konna kakole ki kakomewo kakole ebintu ebirala awo kitegerekeke nti tewali yajekola ki abanja munne naye tewaliwo na kimu kikolebwa ntudde okuva mu gw'omukaaga paka lwaleero sirina kyendya sirina kyenkozesa abaana bantunuulidde abamu bali mu nnyumba kati banalinda bafe bufi mazima kyekiriwo mukulu kankaka oba oyina obusobozi bwonna obusoboka nze njagala akasente kange kanzirire ntetenkanyize nze abaana basobole okubeerawo obusobozi bwokka mbubalirako mmwe abantu abali eyo obusobozi bwe mbadde nninayo bw'omusajja ono okwogera ku nze nange njogere nammwe kakati mbasaba mbagamba ono omunaku munnammwe ate newankubadde nga situli mu madaala ge gamu ag'ebyenfuna munnayuganda yalina akasente ke kasuubuza kati tumuyambeko mumpa amagezi ag'enjawulo saagadde kuteeka mu linnya lina feesi naye benjogerako baabano kati gwe oba oyagala omuyamba mbuuza oba amagezi gampeere wano open kubanga abantu abogerwako bakozi ba gavumenti mulimu RDC LC5 baani muzzeemu ebitongole anti-corruption n'ebirala singa munaagaana okubanga muwuliriza munnayuganda ndowooza bwe banaatuwa amagezi so ku mulundi guno bwe naaba bampadde ku magezi nja kukubirako kusabira Katonda akuwa obukkakkamu mpaka lwe tunaafuna obwenkanya tubasibudde esimu yange tebagitutte nti esimu ezo naye gisome beera mwegendereza nga abantu bakkubira kuba wabeerayo n'omuntu akkubira ng'ayagala kutuusaako bulabe owulira nayo gisome naye beera mwegendereza esimu eriki esimu eri 07 emirundi 3 eri mu mukaaga satu eyo namba yange era bakimanyi abali mu bintu ebyo bonna eno essimu enyininyini eyo gyensomye yeyagabanga ne ssente ezo kale bwetutyo bwe tutambudde tuyambagane nga bannayuganda tujja kubalaba singa wana tujja kugoberera tulabe waliwo ekikolebwawo okusobola okuyamba omusajja ono tubasiibudde mweraba